Parliament bana bafuna akasiimo nange nafuna akasiimo noona ajja kufuna akasiimo kakati nakulese oyogere mwami Bobi Wine yafuna akasiimo yava mu Parliament actually yali mu Parliament emyaka 2.5 akasiimo ke bamuwa kali equivalent to 3 years. Honorable Mabikoli mugezi naye simanyi oba tonnafuna budde kutuula kwefumintiriza ku nsonga eyatuuka ku Honorable Mpuuga. Naye bano abasajja ba DP Block ndowooza batulabako amatu batuyita kapa. Olunaku olwajjo ku programu emanyiddwa nga Akabbinkano ebeera ku Bukedde TV baleese bannabyabufuzi ab'enjawulo okubaako ku nsonga ze boogerako ezigenda mu maaso mu ggwanga. Waliwo omukulu omu owa NRM eyavuddeyo n'agamba nti Mpuuga tasobola yadde kwenkana Bobi Wine era tasobola kumusobola, talina na waayinza mukwata. Naawe ensonga ze nga bwe ngendo zikuwa maaso awo. Wabula omukulu amanyiddwa nga Michael Mabike yavuddeyo n'agamba nti ssente ezivunaanibwa Mpuuga ne Bobi Wine yafuna. Tugambe nti naye oba oliawo yali anguzi naye yafuna ssente. Njagala tuuli akatambi kano then nzije njagala mbatemeretemere okumanya ssente za Bobi Wine Parliament ze yamuwa n'eza Mpuuga ze yatwala oba oliawo tusobole okufunawo enjawulo bano abasajja baleme tulimba. Olina kyobadde obuuza kitono oba nomubuuza ki mu bufunze? Ensonga esooka nti akasiimo buli member wa Parliament afuna akasiimo obudde bonna nedda at the end of that service of the term member wa Parliament bonna bafuna akasiimo nange nafuna akasiimo noona ajja kufuna akasiimo kakati nakulese oyogere akasiimo oli ke yafuna asika member wa Parliament akasiimo ke yafuna kaali kakusabinga nga leader opposition. Okay. Buli kimu kibaana entandikwa. Yes, onzo gamba ya waka Parliament abasooka tebafuna. Yes, batandikidde kono. Era nabo benyina am sure along the way kino kina kuba ratified na wala bonna bajja kufuna. Mwami Bobi Wine yafuna akasiimo yava mu Parliament actually yali mu Parliament emyaka 2.5 akasiimo ke bamuwa kali equivalent to 3 years. No, ayogede ku morality. Ayogede ku legality ne morality. Legality, morality. Kali ligo. Lwaki teyagula bana Uganda nti abanange maze 2.5 naye bampadde sente za worth myaka 3 lwaki tazayo balance. Iye. Ogamba nkulu Bobi Wine. Bobi Wine yafuna naye akasiimo over 360. Oyo ye Michael Mabike. Njagala okutematemera mu bigambo by'omusajja wa NRM abadde agamba nti oba oliawo Bobi Wine kwegamba Mpuuga ssente ze yatwala zaali za bumenyi bw'amateeka ng'agamba ayagala bagende wakiri ku Parliament babuuze ku rekodi Parliament yatuula ddi era okwegamba abamemba ba Parliament batuula ddi okulaba nga basalawo ssente zino ziweebwe Mathias Mpuuga takijjukirako era takimanyiiko. N'agamba nti no bino ebintu we byajja nga bamaze okugamba nti NUP amaze okugamba nti nno ono yatwala 5 abantu bangi ne mu nkuubo za Parliament bagamba ono Bobi Wine awedde. Bobi Wine kakutte ku Mpuuga awedde namukyusa okuva ku bwaropu nazzawo Joel Ssenyonyi. Abantu bonna mu Parliament ne bagamba ono Bobi Wine kyakoze takitegeera agudde naye yasigala agamba kino kye kituufu. Bimaze okutuuka buli omu ategedde nti kituufu omusajja ssente yazibba ate omupiira gudda. Bagamba ono Bobi Wine musajja mugezi era olwaleero bw'obuuza ani ayina wiini osanga nga Bobi 5 ono mukulu Mpuuga 0. So byabimu ku bigambo by'omusajja wa NRM era agambye ffe tetutesangako kuwa Mpuuga nsimbi ezo. Kakati ono Mabike wajjidde ayogera ebyo byenkuwadde naye njagala tutemeteme ku nsimbi zino nga sinnagenda wala. Njagala tuziteme bwe tuti mu Parliament ababaka bafuna ssente ez'enjawulo ne twogere ku ssente ze tutegeera.
njagala twogere ku musaala ogw'ababaka kuba abakozi buli omu amanyi nti balina okufuna, then ekyo kisebbali buli mubaka afuna omusaala. Waliwo sente ze bayita gratuity. Sente ze bayita gratuity buli mubaka azifuna, naye azifuna atya? Azifuna amaze emirimu gye egy'obubaka bwa paalamenti. Sente ezo zivaawo kubeera nga bazikuwa, bazijja ku sente ezo ez'omusaala z'ofuna buli mwezi. Sente ezo bw'oba ofulumye paalamenti, of course bakimanyi nti beewola bakola biki, oli asobola okuvayo nga talina wadde n'ekikumi. So akasente ako bakamuwa n'agenda n'atandikirako omubaka wa paalamenti. So kakati gratuity money eyo gye tuwogerako eyewebwa buli mubaka ng'amaze ekisanja kye. Oba omazeyo myaka 10 sente zo bazikwata ne bazigattagatta ne bakuwa sente zo. Oba omazeyo myaka 5 kyovola ba Bobi Wine mu paalamenti yamalayo emyaka 2 n'ekitundu bamuwaze 2 kubanga lyebbanga lye yali amaze mu paalamenti. So sente endala eziyinza okubeera nga ziwebwa ababaka ezo zo si nkulu, naye akasiimo kaweebwa oyo alina ekyenjawulo kyakoze. Then question nejja, Mpuuga kiki yali akoledde paalamenti, kiki yali akoledde nga y'ow'oludda oluvuganya gavumenti oluwabula gavumenti ng'abalala banna abazze bazifuna okuli omukyala amanyiddwa nga omukyala oni ono bamuyitaani erinnya ndyerabidde, ne kuliko Nandala Mafaabi, kuliko yesu omukyala bamuyita Winnie Kiza n'abalala bangi tebafunangako kasiimo ka paalamenti. Mpuuga baali bamusiima ki? Kati bano ba Michael Mabikke, bano ba Bedi Bwanika, bano ba n'omulala omusajja ali awo ow'omutwe omunene Lubega Mukaaku, bwe bajja ku maradio n'amativi bino bye balimba abantu. Bajjajja baffe ba kitaffe abali eyo mu byalo abatamanyi bigenda maaso, bo bwe babawulira ku radio ne ku mativi nga bagamba omusajja yandibeera mutuufu naye nga mukyamu, bano bakisaasaanya njiri ya bulimba. So njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata nayo ngiveeko, ndowooza otegedde sente z'abadde ayogerako gratuity money we ziva era ziweebwa zityo omubaka wa paalamenti. So njagala kubeera ng'eyo ensonga ngivaako ngiteeke ebbali. Mpuliriza ebigambo bingi bye tulina mu programu y'olunaku olwaleero. Pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Samoei William Ruto avuddeyo n'akulukusa amaziga ng'agamba nti abantu bamuyisizaamu nnyo eggaali mu ngeri emu, ayise ebibinja eby'enjawulo bijje bituule birabeyo bigenda okubeera nga bikwasaganya eggwanga erya Kenya wakati mu butaliimu kuyiwa musaayi. Ate nga tamala emirundi avuddewo obaolyawo n'ayasaayasa omukulu amanyiddwa nga Mpuuga tebamuli bulungi yadde n'akatono, n'ebigambo ebirala bingi tugenda kubeera nga tubitunuulira. Ensonga z'abataka ba Buganda ndowooza tuziggyeko engalo tuleme kubeera ng'ezo ziri nnyo mu ddiiro. Katuddeyo ewa Mathias Mpuuga Nsamba, tugenda tandikira wano ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba. Tutandikire wano. Munnayuganda gwali eyampuliriza, njagala obeereyo ng'otegeera nti abasajja bazze babba ssente tebatandikidde kuwebwa obukadde 5. Njagala owulirize wano. Oweekitiibwa Mpuuga, okusinziira nga bwe bawandiise, Oweekitiibwa Mpuuga y'omu ku abo abazze bakuba akasente ak'enjawulo, era ne bamenshoninga wano 14 billion zino zaali zaaki Cooperative Union ey'eri e Masaka. Oba ntegeerekeka, Cooperative Union ey'e Masaka omukulu yagikwatamu n'anyeenya ensimbi n'azeetwalira. Waliwo mubaka amanyiddwa nga Nandala Mafaabi. Nandala Mafaabi yakwata 40 billion nga zaaki Bugishu Cooperative Union. Bugishu Cooperative Union. Kale no njagala obaolyawo tusooke tulabe akatambi kano ka Daudi Kabanda ng'agezaako obaolyawo clarifyinga ku bino bye mbadde mbannyonnyola wano. 16 mu billion. Honorable Mawanda bamuvunaana kubulankanya 1 billion. Akamba bamuvunaana kubulankanya 15 milioni. Milioni 15 mudimi bilioni 3. Waliwo mubaka wa opposition naye Kabanda lwaki oyogera osonga wano
lwaki toyamba ensi waliwo omubaka ayogera agira ate bannange ekintu ekyo kintamye waliwo neyali wano nagiraga waliwo era mukomaawe waliwo ne mukomaawe oli yagatana muntu mbaka wa position ajje kakati njogere waliwo omubaka wa opposition bali omu yabunankanya buwumbi 44 ate 14 ulira 44 billion tebayinza muyita omanyirwa nsonga ki you see oyo atabangula Besigye amutabangula bonamukwatako kati Besigye tubadde tumutandisa omutabula waliwo we 14 oyo nanti kati Kyagulanyi amulyobe waliwo owobuna naye kakati nakyo tulina omule kujjeko eyo ebigambo biwulidde tebinaba kubeera nga biggwa njagala tufune akatambi ka Kasuku kukuwaza bbanga. Kasuku yavuddeyo n'agamba nti kirabika Nuupu nga tennajja amazima gali nti tewali opposition mu Uganda abasajja baali beekubira mu simbi gwabwe nga bali mu kulya bicepere byabwe nzikiriza tulaba akatambi kano bano abaana ba Nuupu nga tebannajja abasajja mu opposition baali ku byabwe nga ffe tulowooza abasajja balwanisa Museveni naye nga bali ku byabwe nze kyennalabye bannange kuba bannange abasajja omukaawu bwe bayina naye waayi buli omu alya ku mulimu gwe be bamanyi nze sibalinaako buzibu byofuzi sitayagala ddala byogerako naye Empuuga yasabye Bato era nawuliddemu anoonya Bebe boogeremu bamanye ayinza kikwasaganya atya awo nina wano akantu akanseseza ndowooza nsooke oba nkabazannyire omukulu omanyi Mpuuga ali eyo naye yeepimapimamu yasaba debate eri Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri y'emu n'agenda mu maaso n'okubeera nga avaayo nti ayagala kubeera nga yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda naye ffenna tukimanyi nti omukolo gwe abantu abasingako baali ba NRM baali bakomishona ba NRM babbi beerere be baaliko kakati Lutamaguzi Semakula alina ebigambo byakozeseza wano munzikirize tusooke tubiwulire. Omuntu yenna agenda okwesimba okuba pulezidenti nga akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Omuntu yenna agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti n'akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda era omuntu wano kubaka bwa parliament tusobola okuwatanya n'oyita. Sagala kubeera nga mbarisa ku programu y'emu gye nabawadde kwabaddeko Kanso Nalukoola. Kanso Nalukoola yabadde ayanukula omukulu amanyiddwa nga Mpuuga kw'ossa ne Michael Mabike. Ebigambo bya Kanso Nalukoola bino bigambo bikulu nnyo singa oba obiwadde obudde n'obiwuliriza. Kanso Nalukoola bino bye yagambye Mabike n'omukulu Mbumpimpi yabadde awadvise eri Mpuuga the Mapuuga ne bano ba political failure omukulu Lutamaguzi batera okugamba nti nno ba political limbo oba oliawo njagala tulabe ebigambo bya Kanso Nalukoola. Honorable Mabike oli mugazi naye simanyi oba tonnafuna budde kutuula kwefumintiriza ku nsonga eyatuuka ku Honorable Mpuuga. Omanyi waliwo ekizibu mu byobufuzi ekimu ku byaleetera Julius Sizza obuzibu. Omusabiriza Beega yamanya nti bw'agenda mu Senate tavaayo bagenda mutta naye bwe yakwata ku munagiro yamusammula eri. Sizza bwe yayingira mu Senate abakiise baalinga abaleeta ebiteeso ne bamufumita obuso n'afa. Bannabyabufuzi ntera obboogerako balinga boolaba omutwe guno guliko ennyindo n'emimwa tekuli matu tekuli maaso. Munnabyabufuzi abatawulira abatalaba munnabyabufuzi bwe mubeera nga muli mukubaganya ebirowoozo abatakuwuliriza nti nnakuwuliriza ddemu bulungi ebyo by'oyogedde wabula abaalinda obudde bwange bwa ddi byogere. Honorable Mpuuga nkwegayiridde tokkiriza kuwabisibwa bannabyabufuzi. Genda okebere olabe bwe kifaanana.
politics olumu ali ku kye bayita perception abantu nga bo bwe balaba ekintu kino nange nalinamu endowooza nti ojja kukibuukamu naye kizitowa ate gy'okoma okwenyanyamula okirwanyisa omanye akatebe bwe kaba kakutwala gy'okoma okulwana ennyo nako entubiro ate gyekoma okwongera okukola ki okukunyweza kati wano ate we tugenze ate wabi nnyo ku olwo olulumbagano olwo mwami Kyagulanyi kubanga ffe tubeera mu paalamenti awo kati ffe tetuli kuyiyase mwami Kyagulanyi olunaku lwe yajja n'akyusa Mpuuga nga loopo n'ateekawo loopo omupya Joel Ssenyonyi ku kyali mu paalamenti omwo mu nkubo n'amawulire agaava mu bantu yadiikira yininga yakka ebitundu wakati w'15 kwabiri awo mwami Kyagulanyi ng'era ensi egamba nti Kyagulanyi akoze bubi kikeekabadde akaseera akatuufu apapidde ekintu teyeebuuziza akikuta atya awo wajja Mpuuga ng'abadde waaliwo amaloboozi ago kyendowooza nammwe ge mwakola ki ge mwafuna kakati akaseera bwe katambula ensonga y'ebitaano ejja kali ensonga y'ebitaano bwejja nebikakasibwa nti omukulu yakwata omukono gwe n'agunnyika mu nva taata ewaka ne gujabagira omusajja bw'alemerako dagati omusajja ono oba waaliwo obutakkanya tetufuddeeyo emabega naye ono yafuna omukisa kati ekintu ne kitandikira awo ekintu ekyo bwe kyabeerawo abantu ne beekuba omusajja ono gwe tubadde tulowooza nga atategeera nnyo nsonga ng'alabira wala yali yamulaba ono nti alimu embeera eno kaakati ebyaddiridde byonna n'enkwata y'ensonga byongedde okuleeta ekizibu kubanga abajjukira mujjukira nga kintu kino bwe kyabaawo mwami Mpuuga teyasooka gamba nti sizifuna nagira naga nti ati bazituwa mu bitundu mu kusooka mujjukira mwenna ate administration ya paalamenti neevaayo n'omwogezi wa paalamenti n'agamba sente twazikola ki twaziwaayo ffe sente twazisasula bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okuba nga awabula abatawabulikika bo balowooza nti no bakitalo naddala mu kisawe ky'ebyobufuzi wano mu Uganda olowooza abawabula naye babiwulira tebabiwulira kale njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano ka mukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi agamba Mathias Mpuuga Nsamba the Mapuuga oba oliawo bino byatawulira katusooke tufune ebigambo bino Mpuuga yalagawa oyo yafa Mpuuga yalagawa oyo yafa Bwanika yalagawa oyo yafa Bobi Wine yalagawa oyo mute Mpuuga uses the anus to bridge to reason amala kubitula mu ntebe alowoleza mwanasi mu buniero yes baka katika nkubuze ngachi for how long a woman who was stays in the marriage for a number of years can she wake up after a bit a quarrel with her husband and he says my husband is a cannibal nga mu bufumbo ani abadaji fumbo Mpuuga olowoleza mwanasi abantu nga ate kukanuka Bwanika simanyi mwe kalowoleza ko kalowoleza wa loza kalowoleza mu penisi omala kufuka obwongo bwako nukali ukakazuku ko obwongo kamala kufuka kukazuku ko obwongo bwako Mpuuga alowoleza mwanasi oyina mala mukuba kunyuma obwongo ne butegeera otherwise Mpuuga uses the anus obwongo bwe buli nyuma n'obwabo nakana kwino obulepo bukalinga bwembuze yafa
ate bwabwavu nekefuula akekitalo nekefuula akagezi toyina magezi kasajja. What if you can see money intended for embuzi? What if it was cows? Mukatwale tujja kayolawo tujja kayola n'obulevu bwako obw'embuzi kati bwanika amala kufuka amala kusulula mpale n'afuka alyoka afuna ebyamagezi mu mutwe mbugo omala mukuba nnyuma yalowoleza mwana singa pakisuwo ye Tamale Emirundi bwatyo bwagenze mu maaso n'okuba ng'ategeeza ebigambo bye. Kakati nga tuvudde wa Tamale Emirundi njagala onzikirize nsooke mala okwetooloozaako nkutwaleko mu bigambo bya General Museveni. General Museveni ono katusooke tuwulire ebigambo bye oba oli awo. Uyo ayogera ku bazungu naye waliwo omugenzi amanyiddwa nga Hussein Kyanjo, Haji Hussein Kyanjo alina obubaka bwe yatuwa era buno obubaka bwe mba mbukuwa njagala weefumiitirizeemu ng'obuwulira, njagala olowoozeemu Mwami Museveni wa ggwanga ki? Mwami Museveni avaawa oba yavaawa? Mwami Museveni yaani? Mwami Museveni okubeera ng'eggwanga aliridde obwenkanidde wano ku mu bigambo bye tugenda okuwulira ddala ebiruubirirwa bye ki eri eggwanga lino erya Uganda? Bano abazungu batuwisa ng'ensolo batwaza. Abazungu baamubuuliranga ebitambula mu nsi ne bamuwa n'amagezi naye tewaliwo baamugambira nti oteeka okugoberera kino. Bwe yali mu nsiko baamuwakanya tolwana yalwana n'amalako. Weja ku Batatrade bamugamba tejja kukola Batatrade yazikuba paka lwe yagwa. Kati mbitongole ebyo sijja kumanya lukala lw'amaanyi kulumalayo naye kankuweka amanya gano. Mwami John Twino Musinguzi yasula UDB yakulirwanga Mwami Abasi Mawanda nga deputy we Haji Fazili Jingo Kasujja ne Mukyala Saida Buma nga mwakola. Wawe Mwami wa Oscar Industries Kiwanuka nga ya accountant wabwe era abagagga abasooka okufuna sente z'amazima bazijja mu UDB n'agibajjako n'agiwa Mwami John Twino Musinguzi n'agisuula n'agenda mu UCB n'agiwa Frank Mwine n'agisuula n'agenda mu Leerwe n'agiwa Enos Tumusiime n'oluvannyuma n'agiwa Karamagi ne bagisuula n'agenda mu Uganda Airlines n'agiwa Mbuyijana n'agisuula n'agenda mu Coffee Marketing Board n'agiwa Kakwano n'agisuula. Waliwo sente zaffe ezaali eza East African Compensation Fund, waliwo ambassador bamuyita Katungi n'amusindika Kenya, esente zo n'aziwutanya era ne bazirya n'abali mu gavumenti era nakyo abazungu bakimugamba. Lwaki Bannayuganda muziba buziba ne mukkiriza? Era abantu wana aboogerwako temuli Mulango, temuli Muganda, temuli Musoga, temuli Muteso, temuli Mukaramojja. Information ya airlines mpase actually mu airlines omusajja yazawo airline nefuna amaanyi yali Mutyaba muganda wa Migado Mbaka we Buvuma. Mutyaba yagisuulawo nga bano bamulemeseza okugiwa yagisuula. Kakati agenze ayingira mu bitongole mu lukwero luno lwazaako agenze ayingira mu bitongole tukomye wakatunje Kenya. Yes, kankome kwabo. Agenze ayingira mu bitongole akozesa amagezi abiri okutiisatiisa n'okusikiriza oba okuperereza. Ayingiridde ebitongole nga amasomero aga waggulu ne universities. Bahedmaster bonna gye bali abakanga era headmaster okuwangalira ku bwami asooka agamba ndiwe NRM ng'obasigala mu ssomero biriwo mu university abakanga lwakuba bamu bagumu owulidde. Kakati n'agenda mu bitongole bya gavumenti edda abakozi ba gavumenti bakolanga mirimu gyabwe gavumenti bwegwa ng'enkya bakeera ku mirimu nga bakolera mulala bonna abakanga ayagala babeere b'NRM. N'agenda mu bitongole by'eddiini n'abayingiramu kati bannaddiini okwogera statement ey'olwatu basooka kuba kasimu kubanga bajja bawa emmotoka kuba ku Christmas bajja bawayo ensako nabo bazuukuke batandike okukola omulimu gwabwe gwe tubasuubiramu. Takomyawo n'agenda ng'ayingira
cultural institutions obwesikirano mu fizo obwensikirano kino kankyatule ku CBS okuva edda nedda kabaka abeerawo naye mwali mulabyewa kabaka gwe bajjuza amagye Katikkiro gwe bajjuza amagye ng'agali wakati ekyali kisoboka okugamba nti tebalina security ne babawo abantu nga bambadde bulungi amasuuti n'ettaayi nga balina emundu zaabwe mubiwato nga tewali abalo naye bano bajjiramu uniform nga kyagezaako okulaga ensi nti n'oyo nze mufuga nze mukuuma kati abantu bagamba bwetutaawo tunakola bibanga byerwanda owerwandaga nti bwotaamuwe onookola oti owulidde ng'afuna 98 kati ebyazaakola kati ekibuuzo ekyebuuzibwa nti abazungu bambuzaabuza ddi okutuuka ku ekyo abazungu bwe bamugamba nti olonda mukyalawo abeere minisita wa education atakulanga wadde nasale school owulidde era abazungu bwe bamuwaga amagezi abazungu bamugambye aleete abamagye bakole ebyobulimi nga mutowe abakulembera operation relief creation kino akkirize nti nnemeddwa ensenenye mbadde sinabakwatula ayatule netubadde tugamba abantu babirabe era abantu abazze baweebwa ebintu byaffe ebyo nga Mwamisi Bambi bwagambye betulinza akakiiko kaddemu kanoonyereze ne babuli baddi tugenda bazuula kati amateeka gonna gajjakyanga gattaka gaaki akolera ebyo bibinja byenkumenyedde byayagala abantu bafunemu emigaso naye Mukama yakola emigaso yagigaba guyinza okuzaala omwana ng'omwagaliza nnyo afuuke kyoyagala naye Mukama n'agaana ffe twali badde tuva ebukomansimu ne tujja e Kampala abantu ne batuwuliriza nova Villa Maria nawe nojja e Kampala n'oboggoola nguyogera ki naye Katonda agenda n'agereka n'aga nti bano weebali naye ono gwendeese nga naye bwe yamuleeta Museveni n'amututeekako kino kibeeramu kati emyaka 3 n'okusoba Usain ki ekiddako kyanjo ekiddako bagamba Bannayuganda temukkiriza magezi Museveni g'akozesezza abalimba biriya bitta ng'ayita mu bantu be kati talina kipya kyagenda kukolawo ayagala kuyiyabuyiya magezi gaddamu kukola bitongole bipya abigabira abantu abapya ye Haji Hussein Kyanjo tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa njagala kubeera nga tugendako munda mu ggwanga erya Kenya eri President Samoei William Ruto agenze mu maaso n'okubeera nga obaolyawo announcinga olunaku lugenda kubeera Lwakubiri bagenda kumala ennaku 6 ezeekutte ayagala abantu 150 era nga asabye Bannakenya beerondemu obaolyawo abantu 150 basobole okubeera nga bajja mu State House era agamba ba stakeholders bagende maaso n'okubeera nga obaolyawo bo banominatingamu ba representative emitwe oba abo abakulu then basinkane ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 bagenda kumala ennaku zigenda kubeera 6 nga boogerezeganya. William Ruto agamba tuteekeddwa okuteekawo embeera eyogerezeganya nga Bannakenya n'okumanya butya eggwanga lyaffe bwe ligenda okubeera nga litambula tugenda diddukanya tutya okubeera nga buli omu takosa munne nawabula akabadi akali wano Bannakenya ke babuuse ke kabadi k'omukulu amanyiddwa nga Raila Amolo Odinga. Raila Odinga azze akola alliances ne bannabyabufuzi ababeera mu buyinza mu biseera ebyo ne bw'oba owulira abavubuka Generation Z oba Generation Z oba Geno Z kyonna kyoyagala okiyita abavubuka bano baali bamutegeeza nti teweetaba mu kwekalakaasa kwaffe ono ye w'oludda oluvuganya era ng'ali mu kibiina ekimanyiddwa nga Azimio ndowooza Azimio kakati abavubuka bagamba nga tojja twonoonera kwekalakaasa kwaffe kakati bagasseewo mukago baagala kwerondamu abakulembere abatwale mu State House ewa William Ruto bakkaanye butya obaolyawo we bagenda okubeera nga batwala eggwanga lyabwe erya Kenya. Kakati mu kibiina kye kimu wabaluseewo obutakkaanya bagamba nti omukulu ono Raila Amolo Odinga yayina ebibalo bye birala ayagala kugenda kubeera nga yeesimbawo kuwa president bwa East Africa bwa Africa ndowooza African Union yes agala kwesimbawo ndowooza ku African Union. Kakati bagamba nti omuntu ayina omusemba n'omuterayo omukono ye William Ruto. Kakati ena assignment gyaliko yeyokukwata bino ebibinja ebiri mu kaayana mu ggwanga erya Kenya ebigezako kulaba nga
byagala kujjako William Ruto olw'obukulembeze bwe obutali bulungi kati bo babitunuulidde bagamba owaaye ono Muzeeyi Raila Odinga akaddiye emyaka gye mu by'obufuzi giweddeko singa tugamba nti no tugendere ku byayagala yali mu kubala kiri ekifo kya African Union kakati we tumwepankirako agenda kutuuka ye bakutule eddiiru zaabwe kuba naye abaza mukono ogwa William Ruto kale nno balabikanga abatagenda bikkiriza kubanga singa abatwala mu ndagaano ne William Ruto abamu political careers zaabwe zigenda kuba zifudde kakati bagamba waaye Muzeeyi Raila Odinga ebintu bino bireke genda nga ggwe neeffe bannansi tumanyi kye tuwagala kale nno ye ensonga lwaki oba oli awo munnayuganda gwanoonya enkyukakyuka bannabyabufuzi tebandibadde balungi goberera bo baba n'ebibalo byabwe naye obulumi buli eri ggwe kubanga ne bwe baba bakuba amasasi tebakuba munnabyabufuzi bw'oba onoonya obuyinza bunoonya lwaki obunoonya banensonga lwaki onoonya obuyinza bulwanirire bannabyabufuzi bajje luvannyuma kati ono ayagala basaka kaliya yabeetwalire naye nga twalabye ku maziga nga gakulukuta aga William Ruto ng'agamba nti nno bannakenya nonzikirize ekigambo nsobole okuba nga nkifunanga bwe kiri obutasala mugambo nyinza okugusalira ano ne mugamba omusajja ate waagwani abadde ki munzikirize akatambi nsobole okuba nga mbategeeza ebituufu byemmanyi okusinziira ku mawulire genda bawano agagenda maaso oba gengenda maaso n'okuba nga ndaba William Ruto yakaabye ng'agamba nti bannakenya bamudisrespectinga era yakaabidde ku National TV njagala olabe nga bamubudabuda maati kakkana Muzeeyi tokaaba eno si sympathy card Ruto kado toli mukabala abantu bakunakuwalireko naye nga bakoowu kale katulaba akatambi kano aka Muzeeyi William Samoei Ruto. I'm really sorry. Naomba radhi hakika. Okay, kale bwe tuba nga tuvuddeko ewa Samoei William Ruto njagala kubeera nga buterevu nkwolekeza eri mwana mulenzi amanyiddwa nga yeekolera itongwa waliwo akatambi akafulumya olunaku lwabadde lwajjo akamukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ng'agamba nti nno obwakabaka bwa Buganda abantu bandibadde oba oliawo tebabwemolerako yadde obuzanyirako agamba nti wano mu Uganda tewali tribe tewali bwakabaka bwaniriza abantu nga Buganda indeed ekyo tukikkiriza kubanga tukimanyi ti Abanyarwanda bwe bali bayingira mu Uganda bayita saidi z'omwankole eri wabula bwe batuukayo tebyali birungi Abanyankole tebabaaniriza era ne babagoba bagende wabula wano Buganda we batuuka ne basenza ne bafuula abantu kati wano omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yabadde ayogera n'agamba nti tewali muntu ayaniriza abantu mu Uganda nga eggwanga Buganda yeekolera najja namuwalevo ffenna ekyo tukikkiriza nti Buganda erera abantu naye ate beerera bagisasulamu bukambwe nagiyisa bubi njagala tuwulire ebigambo bino oba oliawo bwe tuvaayo tugenda kunnyuka n'omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro gwe tugenda okunnyuka naye oba oliawo tulabe ebigenda mu maaso kekana akatambi tewali munyarwanda ategera history y'abanyarwanda n'abaganda ne Buganda ayinza kuwala n'abaganda history bye byafaayo yes tewali kifo mu Uganda kyali kyakomodatinze banyarwanda nga Buganda kyekiriyo Tauba kwe kwenenya ne Tauba enyuma nnyonga eri zambi lyoli mu kwenenyezaako obadde okyalina obusobozi obulyetuusaako ozze kukola Tauba yakuva ku mwenge ai Allah nkwenenyereza mbadde nywera omwenge ebbanga naye nguvuddeko singa olibanga toyinaamu kasente mu nsawo bizinensi zimaze okukudobonkanako abakyala bakukudde obusente
amabaala gonna gakubanja nezeegulira emmere tokyasobola kuzeetuusaako wabula ozze kugamba Allah nga bw'okoze tawuba okooye okunywa omwenge naye nga in actual sense tokyayina busobozi bwetuusaako mwenge tawuba eyo nsirowooza nti ebeera validi lwakubanga Katonda alungamya gwayagadde era asonyiwa gwayagadde naye sirowooza nti tawuba eyo ebeera ekyali validi tawuba enyuma obulungi yeno ng'okyayinamu akasente mu nsawo akagula omwenge naye n'osalawo ove ku mwenge eyo tawuba ebeera validi musiraamu wayonoonekamu oyinza okuba oli ebisolo bino ebitakkirizibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu sente n'amaanyi bikuwalaawala oluvannyuma lw'okugoba ku mulimu tokyayinamu yadde ezisobola okulya ebinyeebwa awo bannange obusiraamu tebwakkiriza nva ezo ayi Allah nkoze tawuba eyo sirowooza nti ebeera validi muvubuka muto akasente obadde okwonoonera mu bakazi era oyina kangi nnyo kinyuma nnyo wakati ng'okyakwonoonera mu bakazi okyatambuza obusajja bwo n'okola tawuba nga n'obusobozi obukozesa obutambuza obusajja bwo okyabulina nga n'obusobozi obutambuza obwenzi bwo okyabulina kinyuma nnyo mu kaseera ng'ako n'okoleramu tawuba kubanga obadde okyayina obusobozi obwetuusaako kiri naye okyerekereza n'osalawo okukola ki tawuba ng'okyayina obusobozi obukyetuusaako naye bakugobye ku mulimu bizinensi zidobonkanye ensi ekulemeredde then ogamba bannange kyabuvunaanyizibwa nkole tawuba Allah yagaana zina naye nga wallahi ne bwe wali yagadde okusigala ng'okola zina ono ow'obwenzi ne bw'otaalikoze tawuba wallahi ng'obadde tokyayina busobozi bwetuusaako bikolobera ebyo ate by'oli mu kukolerako ki tawuba so tawuba enyuma nnyo ng'obadde okyayina obusobozi obwetuusaako ekyo ky'oli mu kukolerako tawuba toyinza kugamba nti eddiini yange tekkiriza kulya nnyama naye ng'ate omaze kubongoka mannyo ddiini yange tekkirizibwa kulya nnyama eno naye ng'ate omaze kubongoka mannyo tokyasobola na kufuuwa wabula lw'ojja okiraba nga tokyayina mannyo gameketa nnyama eno n'ogamba nti eddiini yange tekkiriza kulya nnyama eno ya Allah kankole tawuba nkusaba onsonyiwe sirowooza nti n'ekika kya tawuba ekyo kikkirizibwa kyekimu n'abakatuliki bakugamba siiba ky'osobola okwetuusaako siiba ky'osobola okwetuusaako ewakaawo we muba mulya mukene tosiiba nnyama ate ewakaawo we mubeera mulya nnyama tosiiba bijanjaalo siiba ekintu ky'osobola okwetuusaako ate era ekisinga okwettanirwa awakaawo kikyentegeeza mu kyo kakati musajja mukulu ono agenza okukola tawuba wallahi ng'era bimaze okugenda agenza okuva ku bwenzi nga takyayinamu zisobola kwenda agenza okuva ku mwenge nga takyayinamu zisobola kugula mwenge agenza okuva ku nnyama ya mbizzi naye ng'era takyayinamu zisobola kugula nnyama ya mbizzi wabula kakati akulaga nti alokose essaawa ena nkulaga nti mulongoofu naye ng'emabegakaawo ng'abadde akyayina amaanyi ng'oli abalimbye nti ndi mu byabifuzi nga Museveni tannamutegula mumuzzaayo mu magye babadde nga boogeza bboggo babadde nga boogeza maanyi ng'era bw'obatunuulira olowooza nti be bannannyini nsi oba osanga ekyapa ky'ensi amakkati gaakyo gali mu nnyumba yaabwe ne batutuuka n'otugamba nti bo balina oluganda ku Yesu omuntu yenna akkaatiriza nti nze ndi mugundi ndi muvandimwe ng'abyogerera mu Buganda kitegeeza aba ataddewo olutalo lw'amawanga olutabaddeewo n'ali kugamba nti gwe olina oluganda ku lubaali naye nze ate nnina oluganda ku Yesu nsobola okukuba n'enkusesebbula nga n'omwana wa Buganda Jakana Nadduli ebyo bye byamutwala era musajja mukulu oyo najja ne yeewaanira ku nsi affe abavandimwe tetugambwako essaawa eno ali mu kugamba nti Abaganda bantu balungi olowooza alengedde ki tanoonya ekiziti tayagala kukomawo mummwe empola kubanga mmwe mwamumeekinga n'atuuka eri n'asangayo abantu namugamba weetunuulire mu mmira kati naffe tutunuulire olaba ofaanana ani ofaanana bali oba ofaanana ffe olowooza abo bakwagala nnyo olowooza nti nno balina akalungi ke bakwagaliza lwaki totwegattako
netugaziya empire yaffe. Mwana n'alyoka atuteekako olutalo, omwana n'alyoka atujonyesa, omwana n'alyoka atuvuma amagufa, omwana n'alyoka atuvuma obunafu, omwana n'alyoka atulangira n'amalaalo g'abakitaffe ge tutakoolera. Kikyata atuvuma menye ekindeke ki? Ffe tuli baganda ba mizimu, tuli baganda ba misambwa, wabula ate bo baganda ba Yesu. Saawe nali mu kugamba abaganda bantu balungi kubanga akimanyi essuubi lyo ly'okutuula lyakereye. Babanyize peesa eri bajja mu mataala ate we babadde babbira kasente ne babeera ne security kubanga oli abadde abeetaaga luli naye essaawa eno takyabeetaaga yazzeeyo mu magye. Ategedde nti nina amaggwa ge nasuula emabega kantandika okugategulayo mpola kubanga gye nnyinza okuddukira galeme kunfumita. Anoonya banaamukweka, anoonya bamunaamuwambaatira, anoonya banaamuteeka mu bibegabega byabwe. Naye nga yeerabidde ekintu kimu nti enkovu ze yatuteekako ziringa 3 si kyangu kyakusangulwawo. Teziringa ina yasangulwawo, Chutekisa asangulwawo, ne bino ebyabayindi bye bateekateeka wano simanyanga lwadika bisangulwawo. Naye enkovu ze yatuteeka ku mitima ziringa nga 3 tezisobola kusangulwawo. Sigambye nti ebintu byonna ebikyuka mu Uganda wagenda kubaawo mbu Kabila eyeegulumiza, wagenda kubeerawo Kabila ey'amaanyi, era waliwo agenda okuvunaanibwa olw'eggwanga lye. Tewali muntu yenna akkirizibwa kuvunaanibwa lw'eggwanga lye kubanga n'abakozi b'ebikolobero abakyasinze mu nsi eno famire zaabwe tezivunaanibwangako kubanga bano baavunaanibwanga ba individuals. Teri alivunaanibwa lwa ggwanga lye, teri alivunaanibwa lwa Kabila ye, wabula buli omu alyetikka omusaalaba gwe, buli omu alyetikka ebikolobero bye. Omanyi waliwo abantu abamu nga baafuuka kaabuyonjo y'abali. Bali bwe balya batowolokokera mu bano ne bawunya ekivundu. Bo balowooza nti be basinga okwagala sisitimu eno bali ate gye balimu. Era kyova olaba bano be bagikutukiramu be batuma okukola statement eziri sensitive ennyo. Muhoozi mutamiivu anywa omwenge, ekyo tekikyali kyakwogerera. Era ne bwayimirira ataggala naye mu butamiivu bwe tasobola kujja n'amala gavulungutanira mu statement singa ezo. Mu butamiivu bwe tasobola kumala gakola statement singa ezo wadde ng'oluusa ajjirira okwogera ebitajjansa, wadde ng'oluusa asemberera okuzikola ne tasobola kuzituuka bano bagashumba we bazituuka mu butamiivu bwe. Gwe n'otalowoozaamu nti naye antuma okwogera kino, si lwaki takyogera ng'ayina amaanyi n'emmundu, ng'ayina amaanyi ne ssente. Muganda wange, waliwo emmotoka ze ndaba bannamasaka ze bazimba, eno mmotoka Prado Ronaldo n'agifuula V8. Oyinza okuba otunulanga V8 naye nga munda oli Prado. Abasajja abo osobola okuba ng'obafaanana naye ng'ate munda temuliimu ggwe. Tewali nkwatagana wakati waabwe naawe munda mu ggwe. Enkwatagana eyinza kuba ku housing naye ng'ate housing etera okulimba amaaso g'omulamuzi.